Efujjo lino balikoledde mu butawuni bubiri okuli Kitimbwa ne Kitwe era poliisi ebadde ku mulimu ogw'okuyoola amayanja n'emisanvu ebirala. Sirina kyenkoze. Mpasikonga mmwe ekigendererwa kyammwe mwagala kunzita obanga mwagala kunkubanga mwagala kuddamu kunkuba naye mwakubira ewakazaala. Abatuuze basudde mu kkubo okuliggala. Ekkubo lino liwezaako kilomita 89 nga liva Kayunga okutuuka e Galilaya ku nnyanja ya Kyoga nga liyita Bbaale. Kyanabbanja atusuubiza singa tuba tumuwadde akalulu obanga bwe baakabba tajja kutereeza embeera y'ekkubo mu bbanga ttono nnyo. Naye sofa tutambudde ekisanja kitambudde tetulina kye tulaba. Ng'oggyeko obubenje abatuuze beekokkodde enfuufu eyitiridde mu kkubo lino nga bategeeza nti Pulezidenti Museveni mu mwaka gwa 2021 yabasuubiza nga bwagenda okubakolera ekkubo lino nga ne guno gwaka tebafuna kuyambibwa. Kalakasa tukolera oluguudo kati saaza muntu avuga boda enfuna emukuba enfufu omuntu namutomera naye nga talabye eki motoka ndala ejja mu maaso tuli bubi nnyo twekalakasa naye tunonsiimula ffe twekalakasa lwakuba ti tuli mpunjuera mbi nnyo tulimweka ku mwaka ebinyategigwa mu kkubo abantu tebatubalamu kwa buntu kampeni ebituuka bajja kusaba bakafiirwa emirambo nga 15 bane Kitwe teekako Bbaale Kayonza abantu bafa ebibuga by'ebikajjo bitutta bitumalawo ate oluguudo lu mwaka baluyisa mu bajeti toluyibwa kolansi. Abamu ku batuuze bakira bakotte ebipande ebiriko obubaka obwemulugunya. Mutukolere enguudo tulabe nga tufuna entambula ennungi ng'omuntu alungamizibwa nti webigenda ayita wano. Omubaka w'essaza ly'e Bbaale Charles Tebandeke azaayimbira gavumenti okukola ekkubo lino era ng'enfunda eziwerako awandiisa amabaluwa n'olumu ng'ensonga eziwerako mu palamenti. Nze ng'omubaka wammwe ngenze buli mu ofiisi zonna ez'enjawulo era ebbaluwa yino gye nawandiikira ministries ez'enjawulo bannamawulire musobola okufunako kopi. Ebbaluwa endala gye nawandiikira pulezidenti yeno nga neekubira omulanga ku bizibu ebiri ku luguudo luno olw'Ebbaale. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Ssezibwa SP Helen Butoto ayogedde ku bibaddewo ng'ategeeza nti balina muntu gwe bakutte mu kwekalakaasa kuno naye okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Kya mukisa mulungi nti poliisi twamaze netegeera ku mbeera eno era amangu ddala ne tukakanya embeera eno. Alabudde abakuma mu bantu omuliro okwetaba mu kwekalakaasa okumenya amateeka tigwanaakwatako kajja kumujjuutuka. Okola demonstrations ezitali mu mateeka tubivumirira kubanga bimenya amateeka. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire lino lwa Bukedde TV.